ebibuuzo bitera okujja lwaki ebyobugagga bwaffe abaddugavu b'emirimu gye tutegeka giggwawo mangu gikoma ku ffe ensonga za lwatu ate nze njagala kubuulira abavubuka bano abakadde abagwedda mu buzibu ffe ebyaffe biyinza okuba nga biri kansalasi tebikyawona omuvubuka zaala mu mukazi omwabaana bw'akola akola okwekutula nga mukolerera baana bamu kozaalayo omwana mu mukazi omulala akolerera baana be ate buli kaŋambe bonna banyunyunta gwe you become a social slave ono bwagira bwati nagati kanterekeyo bwanaabaawo enkayana nterekeyo ak'owange noli nagati bwanaabaawo enkayana nange nterekeyo ak'owange gw'olyawo actually gwe bakayanira beetegekedde ne future senga ovaawo era enkayana zijja kusigalawo okiraba kakati enkayana eyo omubeezi woono si mubeezi wo kati avudde ku ddaala ery'okukubeera mutunuuliza alindirira ebinaddirira ebivudde mu bikulemye okuteeka mu nkola oba bye wayingiramu nga tebikusobola kukubeera. I don't know oba kyenjogera kitegeera. Waliwo embeera gy'otaddewo nga tosobola kubeerebwa. Kubanga ono mubeezi gwe boogerako tali nti ate alina amumyuka. Ono mubeezi purely ali nti ali naawe mwafuuka ekintu eki kimu. Kakati bwe muba mugabaniddwa olina abakyala 6, olina abakyala 5, olina abakyala 4. Era ne bw'oba ofudde ne bakuteeka mu ddiiro embeera erabika. Era buli mukyala atuula mu nsonda ye n'abaana. Era nakaabirako abamu nga bwe bakaaba era olabira ddala nga bakiddamu. Era bakaaba beesoomozaawo obujja gwe wafudde dda n'okulaba tolaba Munange munnange gwobadde obisobola bino gwobadde obisobola ono ate abaddewo nga bajja nago bawayogedde eki munnange ng'ogenze bubi munnange so nno yagenda dda yakulekaawo tagenda kukujjanja ekitalo kyagudde ani anaabisobola bino gwobadde obisobola olaba enkaaba y'abano yennyini ekulaga nti olunaamala okukuziika waliwo mutawaana kubanga si babeezi omuntu takayanira kufa omubeezi takayanira kufa kwa gwabeera abanga ekitundu ekimufuddeko aba alina okwongerayo papasi eyoona abaddewo naye kakati bwe baba nga ono aliko bajjabe oyo si mubeezi wo njagala kino ekintu kitegeerekeke kakati nga tuwumbawumba ensonga zino zetwogerako nkulu nnyo mu bulamu bwaffe ojja kusanga nga omubeezi tamanyi na bintu bya gwabeera tulina amabanja nga n'ababeezi baffe tebagamanyi n'abakulinaanye ne bamanyi olukujjukuju naga kino munange nze yali akisinga ate nga tobisinganga ne bajjayo n'ebipapulapapulo notamanyi naye kakati ennaku zino abalamula abakolaki bakola nga bwe baagala era ne bwemusomye mu mawulire kati olaba ono kino bakijjeko ono bakiddiza ono ogenda okulabira ddala nti abino ebintu byali byasewanya ne banne baamanya nti mukyala we teyabimanyaako ne babifuula byabwe kakati okubeera omubeezi w'omuntu nga akubeera temuli bumu ebyo bye bivaamu eyo si yenteekateeka ya Katonda. Abooluganda tumaliriza programu eno naye twagala okuteeka essira bino byonna era ebyokufuna ababeezi abakyamu bitandikidde mu gye twasookera senga amaka gabadde streamlined ng'abaami tukulembedde bulungi abantu baffe n'abaana baffe era n'ababeezi abaali badde bagenda okubeera abaana baffe abalenzi baali badde bawera kati beeyongedde okufuuka abatono ennyo. Lwaki bafuuse abatono ennyo? Kuba function yaffe eri mu conflict. Ensonga eno ya function conflict nkulu nnyo kubanga ensonga eno ey'omusajja nti omukazi we ye mubeezi ebyagigwamu mu lusuku Adeni bitumala okutegeera nti omubeezi wa Adamu bwe yabaalabaalamu n'atambula n'amulekawo
agenda okudda nga avulubanya ebyavaamu kwe kubonaabona n'ensiko eriko. Kaka twagala olwaleero tukome wano, naye andaba nga oli mwami, oyinza okuba nga bye twogedde bambi tebikuyisizza bulungi, naye Katonda alina omukisa gwe yatuwa okuyita mu Kristo. N'ebirabika ng'ebikyamye Kristo asobola obikola atya bitereeza, naddala nga mwe abakyamye mwagala mutereere. Embeera eno etandikira mu kulerebwa ng'ogimanyi togenda kubeera mbeera eno. Kakati gwe okulonda omutabangufu w'omutwe afuuke balo, eyo nsonga yo. Abaganda balina enjogeregani atalina maanyi tagwaki, tagwa ddalu. Olaba, era kyova olaba nti empasa ey'edda egenda kudda, kubanga abantu bawasanga mpya. Esther yaani ye muwala waani? Ne ate ne babuuza kakati gwagenda okufumbirwa ono mutabani wa Sewanyana. Sewanyana yaani? Okiraba, tebali nnyo ku bintu nga bugagga nga bwe tulowooza. Neba bagamba omwana agenda wa, gyagenda ye be baani? Nga bajjayo n'emize nga bagamba bawala abo babalagavu balungi ne banafu. Ekyo kyokka kyokka okubeera omunafu. Abo basezi babbi. Ekyo kyokka kyokka okugamba nti babbi ne bw'okaaba amaziga n'okaaba. Naye kati bw'ogamba nti gwe weetutte, ennaku zino bakolekedde embe lyajje. Ebikutuukako bibeera eri ggwe. Ekibuuzo tukizzeemu, naye omulabi waffe tusanyuse nnyo kubanga obadde wamu naffe.